Wobukeeredde olwaleero ng'ebbaluwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni gye yawandiikidde ababaka bannakibiina bakanya okuggyako mu ku myaka esaasaanyira ababaka ba NRM bonna mu paalamenti. Mu bbaluwa eno Museveni yabadde addamu yasooka okumuwandiikirwa ababaka abaakazibwako bakiwagi mu kibiina nga bamusaba nnyonnyola ensonga omuli n'ekiteeso eky'omubaka Raphael Magezi ekyagala okuggyako mu ku myaka. Ababaka bano banenyeza Museveni okubayita abanyuunyuusi era abaganya okussa ekitiibwa mu bukulembeze bw'ekibiina oba wagiredde okukyusa ssemateeka. Njagala kumutegeeza nti bw'atuyita abanyunyuzi n'atufuula ng'enkwa ku nte. Abanyunyuzi be bali baayise balooyo mu bbaluwa eyo yennyini be bamwesibyeko ng'enkwa be banyunyuzi. Bino eby'okututiisatiisa n'ogamba ojja kutulwanyisa naye kobamu akafaananyi. Muzeeyi Museveni arwana ne Barnabas, Muzeeyi Museveni arwana ne Ssekikubo. Tuli batabani bo. Eky'omukisa omulungi ntegeeza eggwanga nti atiko 120 eya Museveni gye yeekwese mu magezi twagiwangudde dda, twagikubye dda ekigwo. Uganda egenda kununulwa mu kiseera ekitali kyewala. Bano era bagamba nti mu bbaluwa ya Museveni teyayogedde ku ky'okukyusa obuyinza mu ddembe munda mu kibiina wamu n'obw'eggwanga nga bwe baali bamusabye. Abantu bakuwadde akalulu myaka 35 tukugamba owaayo dde obuyinza. Pulezidenti ekyo teyakyogeddeko, yamaliriza tuvuma buvumi nti ffe tuli banyuunyuusi olw'okuba tumubuuzizza nti owaayo dde obuyinza. Ebyo nga bikyali ababaka mu paalamenti bawadde endowooza za njawulo ku kyabadde omukulembeze w'eggwanga lya Zimbabwe Robert Mugabe okulekulira. At the age of 93, actually you need to rest and leave power to other people also to take over. Kimuyambye ng'omuntu kubanga abadde abantu kuva mu koona zonna nga bamuli bubi baagala veewo. Kanko ekyokulabirako pulezidenti waffe wano tumbalete emyaka ali ku 73 ekiraba naye nono gwe bateekako eZimbabwe myaka 75 gwe bajjeko wa 93 waliwo yagambire kati bwe tugaganya ne Zimbabwe linda newaffe aweze 93 olyoka otugeraageranye kubanga tetufaanagana. Mugabe abadde yakamala emyaka 37 ku bukulembeze bwa Zimbabwe. Herbert Ziwa, NTV ya Kawungeezi.